Ngetambula mu weekend omukyala gwe bayita Queen Kama gwe bayita Sheebah kalungi nga bomanyi nti alina olutalo lubadde lwa bigambo lwa Facebook byonna. Kati omukyala ono yakoze press conference ku Lwokutaano n'ategeeza kiwayimiridde okuba tetunnategeera mutuufu eyapangisa Kololo. Ne Sheebah agamba alina lisiiti, agamba Sindi aleete lisiiti ezikakasa. Ate ne Sindi yagamba Sheebah bakebera mbitabo nga taliyo. Kane weebuuza ensonga ziri zitya. Kati omukyalo ono Sheebah yannyonnyodde bingi nnyo n'agamba ku nsonga za DJ Michael. Bagendako okubuuza sadi z'erugogo gy'agamba nti yategeka. DJ Michael yabalimba tatekekanga kuwadde kivulu teyabuukinga wabula yakoma mbigambo. The issue ya Mikayo nagenda ku wajagamba jalanga. Twakubayo amasimu. Zembadde mu business for so long. Sobola pera mu bufuyo. Wena kye kunyongerako. Nkoze shows nyingi nnyo ngo jego maiden shows nkoze shows nyingi nnyo ate twalira ambulidde ku kabuyonga. So sinza kukwata nanga ate erinnya lyange neneteka mu bufuyonga. So nange nali na finalizing at 15. Neka the thing about me buli mwabe ne timing yokulanga. Nze nga ate sala na Michael's 15 nga sigira banko watu. So neba chingamba nga sinata. Nali ngenda kutanga atwade meetings eziwerako for the show Yolo Festival. Kane tugamba officially katukole ki Victoria University. It's okay that. Kitegedde. DJ Michael alimbe gwanga mbu yali alina okuteeka 15 ate nga ekkolo tatuukanga. Yatuuka ku TV n'alanga. Sheebah ategeezezza nti n'omukyalo ono gwe bagamba Sindi naye yapangisizza Kololo aleete lisiiti eziraga nti nabo nabagambye nze mbadde ne shows eziwera siberamu olusaga nze mukazi wa business nnyo sinza genda nenanga kifunga sinakola but omukyalo era naye ayinza okubayamba n'abawa clarification etya abawe receipt koyakola ki koya booking ekifo engeri gyagamba nti ya booking then wanaabalaga receipt n'amanya nti nange banfeze naye nga tukyali mu bigambo sigenda nnyo kiwo kitegedde. Bwategeeza Sindi ayogeddeko n'ategeeza nti entalo zino kubanga bonna bakulembeze mu federation n'oli ali mu association yali badde oba ekyokulabirwako. Sindi agamba Sheebah ategeezezza ku ssente nfiirawo. Kati okubeera leader nze nina kwefiiriza business yange gye nakeera n'enva ewaffe n'enkola. That is what will make me a good leader. Ekyo kifuula good leader gw'okwefiiriza. And no, I'm not here to give examples that do not make money sense or maturity sense or business sense. Kati ate nze nkunnyonnyodde tulina already business tugitaddemu ssente tutadde ne date. Waliwo atadde date naye nga tasasulangako kifo. Then waliwo akigizeemu later ti ate nze sinnasasula. Mukwano kati ate nze oyagala nfuuke ki? Wembeera nasazeewo okubeera vice president gwe bagambye nafuuse ddomaati yakwesiimuulirwako. Kitegedde. Bwategeezezza agambye nti omukyala gwe bayita Sindi tamutya amugambe amulinze Kololo 15 ajja muwa ne stage ayimbireko. Nze sinza kuba mu indirect but lwaki mba mu indirect but ku myaka gye tulina bw'eba eriwo bw'aba mmwe muwulira mwagala bato oyo omukyala awulira ajjagala naye nze wendi wali Kololo nga 10 ye waba ayagala bato ajje yeereete nze nalange bw'aba ayagala muwe ku stage kubanga obudde mwana buyiseemu stage gye ngenda omuwa yakabi ajje njimuseeke stage yakabi naye nga nze stage gye ngenda omuwa bw'aba ayagala kujja ku Kololo 15 kwa Kololo 15 nze ndi so wagamba gyali that means ayagala muwe ku stage ya stage gye ngenda okumuwa agenda ku she will thank me later teka kuba endongo kale Sheebah agambye nti mu ssimu mwawulirako ng'agamba nti ye iPhone Sindi Nokia akikakasizza nti ye wegaba masimu agaliko iPhone ulire essimu gyali iPhone ne Nokia nze ndi iPhone simanyi naye nze ndi iPhone iPhone 14 Pro. Akumi plus. Soka ekyo kirowooze. Anti omuntu wagamba nti oli untalented ate ng'okubye emyaka 10 on top. Aba alina naye okwerowoozaako nti ye talent agikozeemu. Ng'ate ali untalented akubye emyaka egyo gyonna. Ate era nga n'essaawa eno ali untalented gwanoonyaamu attention okufuna talent ye. Okututumuka kwegamba so tulina okuwa respect where is due of course nze ndiko buli abayo akajja abanoonya kunza attention
nze mbeerangako ya abantu bakifunamu ekyo kituufu naye munnange ne bw'ozaala kubire mu manezi kitegedde Sheebah bw'ategeezeza Cindy bw'eba ndongo katuwulire. Sheebah ayongeddeko n'ategeeza abajjukira Cindy yagamba agenda gatta abakyala bonna abayimba emyaka 6 paka agambye nti omukyalo ono ayitirizza akamanyiro naye tagenda byogerako nnyo. Nze kyenyinza okukola kyesimanyi nze kuzaalawa ate eryezaalawo ye yalimanyi kati nze sigenda yingizamu bakyala balala sigenda yingizamu bayimbi balala akakamanyiro sikalina naye yengeri gye yamanyira okumanyira buli omu ebyabibannyonnyole. Olutegedde we lutuuse agambye ebimuli bya Cindy agenda bimuwa ekkololo okumwebaza kye yamuyambako mu ndongo ye ng'atandika naye tebigenda kuba byangu. Ngenda muwa flowers ze nsobola okuzimuweerawo ekkololo bintu byonna byatukoledde ffenna bajjeeyo ffenna bayambye bampuli ayambye bangi naye nekirala awulira atya okuba ng'alwana ne beyayamba kyonakyo sikitegeere. Ate experience is the best teacher. Ate lwaki mba nkukuba emyaka 10 non-stop experience erazeewo era byenkozeemu bingi naye byamanye byatannakola mu kuyimba ajja kibanyonnyola ate nammwe mubimanyi ekyo mmwe mukimanyi nejjuzi nakola mwe mwasalawo okutegeera ekyo kati Uganda mwe mwasalawo nti ekyo kwe mutambulira ate era mmanyi lwaki munoonya kyemunkubako temukikola ki mwayogera live nayo nenjikwata nenjikuba kuserwe nawe nakumeka naye kubanga yali nnungi nnyo ombuuza owulire taata oba ombuuza nakuba live nakumeka biri kuserwe naye okumanya yali too much for you to even believe mwe mwegamba nti semi live kati nentegeera ekintu kimu nentegeera ekintu kimu kummwe ekyo kyemwagala okunywererako kubanga temulina kirala kyakola ki kyakunywererako omanyi okusikasika obusubi naye nga tukyalina kyokola ki kyosika kati ekyo nakyo nakibalekera. Aya basi ulira Cindy Sheebah ategeezezza bamugamba nti tamanyi kuyimba ulira bwagamba kantambule ku kyemwogera nze atasobola kuyimba badde consistent emyaka gino gyonna ate nsobera ekwagala gwe lwaki teweegwako okitegeera kyali wange nawe weegweko weeyagala kyendi mu kugamba toyinza kunjagala kusinga we neeyagala nga nze nave waffe ku myaka 14 gwe n'oŋŋamba mbwe nsobera ekwagala ongwako kati nga mbeera munyonyi waki tewangwako nga ndi ku street zeekaze bwayise so tubeere steady ennyo tuleme kujjawo credit y'abantu mbwe nswera ekwagala ekoze eti naawe weeyagale. So this is the thing. Ugandans need a mindset. We know to okuwa credit where it's due. Awo abaana bamwe bagenda okufuna role models abatuufu. Tuve mu kwekuba mbona ayimba atayimba gwe nyimba zange zenyimbye 98 plus hit songs gozi. Abawagizi bange bazenjoyinze batya muli mu ddoboozi lyo. Kwegamba mulekerawo okusikasika ebisubi. Success is what you like. Kitegedde. Sheebah bw'ategeezezza abagamba nti tamanyi kuyimba bagamba nti live si mulungi naye Cindy bw'eba live kamukuba ne bw'eba ndongo ya business Sheebah akola ssente empya n'enkadde kati gwe oba oyagala muyimbi oyagala akola ssente empya n'enkadde oba asinga okukola live kiri gy'oli. Sheebah ayongeddeko n'ategeeza nti omukulu Mamuli Katumba yavaayo n'ategeeza nti Mamuli Katumba bajjukira ebigambo yayogera mbu Sheebah ayagala kumutta ulira bwagamba kyenyizo bagamba sigenda kubiddamu nina video shoot amazima gange ngamanyi okiwulira agamba Mamuli Katumba naye agamanyi n'abajja ku federation amazima bagamanyi kati oyo wolokosusina manyi gaabwe ekirungi with time everything reveals itself in due time buli kyomu ojja kola kimanya wembeera mubi era mufune omulungi.